Genda ko mu katambi k'abaana bano abato njogera ku baana ba Julie Mutesaasira, omu nga ye Esther Mutesaasira, omulala nga ye Ezekiel Mutesaasira ne muganda waabwe omuto. Abaana bano eno bavudde ne baanukula Abanayuganda abaludde nga babakolako obulumbaganyi ku mikutu gyabwe egya social media, ng'era balumiriza abaana bano okubanga nabo maama waabwe yabayingiza mu bintu by'okulya ebisiyaga. Abaana bano ekintu ekyokubalumiriza kibadde nga kibaluma ebbanga lino lyonna, naye nga bambi olw'okuba baana bato ate tebaagala kunyiiza Abanayuganda bannaabwe, ate nga tebaagala kuwaanyisiganya bigambo, nga tebaagala kuyomba na muntu yenna, ne babeera nga basirika ne bamira obusungu obubaluma. Wabula olunaku olw'ejju olw'akatambi akasaasaanidde ku mikutu gya social media akwa omulenzi ayitibwa Ezekiel ng'ali mu kuzina kaleese obuzibu, era nga Abanayuganda bagamba omwana ono ebintu byakola biraga nti naye essaawa yonna yandibeera omusiyazi n'ayingira mu nsonga z'obusiyazi. Erimu mwenna batamanyi basiyazi be bano abantu abeegomba abantu abali mu jenda y'emu. Omuwala ne yeegomba muwala munne era n'amuwasa, omulenzi ne yeegomba mulenzi munno era n'amuwasa, ne bagwa mu mukwano. Kweko nno okusiyaga nga bayita mu bifo ebitali bya lukale, nga okweyita emabega, ng'okwekozesa n'ebintuntu ebirala. Abaana banene bavuddeyo ne bakola akatambi akakambwe ennyo nga bagamba Abanayuganda tukooye, twabakoowa, mutuveeko mutuviireko ddala. Iffe maama waffe waba yasalawo okubeera omusiyazi tekitegeeza nti naffe abaana bazadde tugenda kubeera basiyazi. However much nga abantu bagamba omuze gufiira ku bagumba, wabula ng'ate yenze Sheila Adita gwatanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange eno ogenda kubanga osubwa updates nyingi nnyo, wabula gwe subscribinga wakola ekintu kirungi nnyo, ate era teweerabira kubanga okomentinga. Ayagala okunkubirako ekyokukola nakibagamba dda, olina kunsangayo ku Instagram page yange nga nkozesa Sheila Adita. Kati sooke tugendako mu katambi abaana banene nga beeyogerera ate tubeere nga tukomawo. Kati waliwo post recently twatutenga tugenda kulaba show ya Chosen Becky ku Mbuyuji. Abantu bagenze ne bavuma muvuma Abanayuganda gwobazanyisa muvuma naye. Anyways, just to zook addressing abanange, you also my recent videos nemugina nti nabagamba nti siri musiyazi, family yaffe si abasiyazi okujjako, you know. Yeah, if our mom chose that route, we chose that route too. We are not judging anybody, but people have their own choices. Exactly. So your finger around Ffe Tetuli Basiyazi. No, we didn't. You didn't see any pictures of me and Esther or Elizabeth or something like that. But our mom chose that route. I didn't choose that route. Ezekiel didn't choose that route. We are all different, you know. And mom chose that route because, you know, it's her and we still love her as she is. Exactly. Doesn't mean that we're going to judge anybody. Exactly, Bananga. And I just put it out there. For some Uganda, Bananga, it's none of your business. I'm so sorry, but it's not. Murimba. Okay, to be serious, Tetuli Basiyazi as us, the children. So okuveri no na Uganda no Uganda no gamanti family Basiyazi balabe bona duka huyo. Bananga mpuya na bubi kwanga for sure. Fetwa yoko na tubagamba wowe Esther nizeko Tetuli Basiyazi twakola ki. Abalimbira ddala Esther abagamba dde n'abadiramu balenga bawadde obuji ne buyitamu egundi. Nendera mulimba banange tubayogedde ne tuwogera mulimba. Anyways, ngatukakanye just to say bambi mulekera ku jumping into conclusions. We just want to say that Tetuli Basiyazi Tetuli straight tuli balokole twagala Katonda. None of us is gay, we are straight. Exactly. So I don't want any Ugandans to say that Tetuli Basiyazi kujako, you know, our mom, because she chose that route, which is okay. We don't judge anyone. Nay, just stop jumping into conclusions. Move we love you, our fans. Banange batuvumye Omanya kukuvuma okuva kakavira akasembayo
Mama. But all in all, we still love you. Just don't judge. Don't judge. Don't judge, Bambi. Don't do not know judge. that story. Dale. Mwah. Basweet twagala nyine mulimbira ddala ndabutaka kuvuma muntu we mutyo. Bye. Ako nno ke katambi akavudde mu baana b'omukyala Juli Muteesasira era abaana banene nga balaga Bambi si basanyufu era ne basaba Abannayuganda mubeere nga mubeesonyiwa mubaviireko ddala obutaddamu yadde okubayisa mu kamwa kammwe nga mubalireetinga ku kintu kyekyo kye batali. Nze nga Sheila Adeta ensonga zinene sigenda kuzoogerako nnyo kubanga munange abaana bo bakyali baana bato. Tosobola kukeera ku makya n'otandika ba implementingako n'oba inputingako something that you're not sure of mbu bakikola oba tebakikola. Yes, tuyinza okugamba nti olw'okuba mama waabwe yajoyininga okubeera omusiyazi ne yeewayiriza nti musiyazi olw'okuba nga yali ayina kyagoba agoba mpapula kubeezaawo obulamu bwe nga ye omuntu n'abaana be ne famire ye babeere mu bulamu obulungi. Nabagambako dda one day ne mbategeeza ne mbagamba omukyala gwe mulaba ne Juli Muteesasira gwe mulowooza nti nno bano abantu beeri ebisiyaga ebyo byonna bya bulimba. Kambeere open and sincere gye mulimu mwena abavudde emabega nga mugoberera Juli Muteesasira ono webbaka nga yakayimba kana akayimba ojjukira otya ekiseera kiwali muno oyo muno nga mwakeeraba nga balala bono bayita bantu naye ye ng'omulaba nga malayika nga mweweereza zi messages okumukumu muyina n'amannya ge mweyitanga. Omukyalo olwo yali akayimba oluyimba olwo era mwena abalulaba omuntu eyalimu nga Vixen omuwala yali oyo omukazi gwayina ekiseera kino gwagamba nti nno gwayagala. Era bwe twalinga tuwulira ku sitole ye emukwatako ebiseera byedda yanyumyanga nnyo ku muganda we eyafuuka mukwano gwe naye ng'agamba muganda we ono abeera walako era nga n'ebifaananyi bye yalaganga byalinga biraga oyo gwe yasomanga naye ye mukwano gwe yamutegeera ye muganda we gwamanyi. Ekiseera bwe kyatuuka Juli Muteesasira ono ng'ayawukanye n'omusajja ku byali bigambibwa nti omusajja yali amwendako ng'afunye n'omukazi omulala. Ebiseera ebyo Juli Muteesasira yali lubuto olw'omwana we ono omuto ennyo asembayo addako Ezekiel. Juli Muteesasira ebintu ebyamutabukako n'atandika okuyiiya how wagenda okumuvinga on ave mu bufumbo bwawulira nti buli toxic agende mu bulamu bwe obupya. Awo nno pulaani y'okujja e Bulaaya we yajjira n'agoba ku mpapula n'agenda e Bulaaya. Yatandika ng'omusomesa asomesa music naye ono ow'Abannayuganda era nga music gwasomesa nga mwe muli n'owa gospel mwena basooka okulaba akatambike ng'ali mu kusomesa naye nga asomesa abaana okuyimba ennyimba eza gospel nga bakozesa instruments. Era akatambi ako ke kakakasa Abannayuganda ne kabaleeta on picture ne bamanya nti Juli Muteesasira yafuluma. Jjukira bw'oba ogenze e Bulaaya oyina okumanya otya bw'ogenda okubeerawo in terms of everything, finances, accommodations, work and everything. Yayina okufuna engeri ennyangu ey'okulaba nti nno asigalayo. Jjukira visa gye bakuwa bw'oba ogendedde ku visit visa, it's a 90-day visit visa ey'okubeerayo ennaku 90 ezo we ziggwako oba osobola okudipotingibwa n'odda. Oyina okusala mangu amagezi okulaba nti mu nnaku 90 ezo omaze okuteekawo ekyo ekinakusobozesa okusigalawa eyo. Yadde ng'olinayo omuganda yadde ab'enganda era oyina okuyita mu process yonna ekuleetera naawe okufuuka munnansi w'ensi. Era enkola ennyangu eyaliwo ya mukyalo ono kubanga ayingira bisiyaga. Katusooke tulabeko ku bifaananyi bya bano ababiri betulowooza nti beesiyaga. Naawe olabye bano abantu tebafaanagana oba nedda banaaba tebafaanagana. Komenti ongenda kubanjiriza katugendeko mu butambi newankubadde tukwana naye Lusiya mbankulazaawa Wasiya Kinyonzi mbankuteekawa tuganzaganza naye Lusiya muwala wa Kinyonzi mbankuteekawa. Mbu bannange abantu abali e Bulaaya mwina amaalo mutambula n'obusimu nga mukwata ebizimbe mukwano bwe kiba kikuyisiza bube nawe genda oyimirire ku mapeera oba ku Uganda House
Ffe tuli Bulaaya. Bino bye bizimbe bye bayita skyscraper. Ndowooza aba babiri obalabye bulungi, njagala obeetegereze mu feesi, obalabe amaaso, obalabe ekyenyi n'emimwa n'ebikolwa byabwe. Bw'onooba obeegendereza ojja kumanya amazima ogambe maybe Shira Adita byayogera bituufu. Abamu ku mmwe mukyali baana bato nga Juli Muteesaasira mumutegedde leero. Nze nategera Juli Muteesaasira nga nkyali mu primary 3 nga muyimbi, ng'akyali mu primary 3 nga muyimbi. Awo nno nga kwe kuli ne omukyala ono eyayimba maama Judith Babirye, kwe kuli n'omukazi eyayimba ekiyisa kya Mukama kingi gy'oli, kingi gy'oli, wezijjukira Mukama gye yanzijeeyo bwe nalizaaye omukyala oyo Betty. Abo nga be bantu abaliko nali mu primary 3 nga be bayimba. Juli Muteesaasira we natandikira okuba nga nkola ki nga mulaba era ne mumanyanga neegomba nnyo eddoboozi lye nga n'ennyimba ze nzaagala nnyo okufaako obufi. Wabula ng'ate byebyo nno ebigenda mu maaso mu maka oba mu mirembe n'obulamu bw'abo abaana. Ekyokukola nkibalekedde mwenga mmwe abawuliriza era abasubscribinga ku YouTube channel yange eno, kansuubire nti nammwe mugenda commentinga accordingly nga nammwe muli ku side y'abaana kuba si kirungi kutomentinga kutokyalinga bwongo bw'abaana bye mubateekamu bye basobola okubeera gye bujjeeyo mu maaso. Muyina kubalaga nti kino ekintu kikyamu temukikolanga, bayige era bakule nga bakimanyi. Yenze Shira Adita nsaba okomentinge ku katambi kano eno tumanye endowooza yo. Mbagala nnyo. See you in my next video.